olunaku lw'eggulo twakulaze embeera eyabadde ku ttawuni kanso y'e Luweero oluvannyuma lw'abaziisi okusula emirambo ebiri ku mulyango oguyingira woofiisi nga bekalakaasa olw'obutasasulwa. Rogers Bulime Kakumbe yakuliddemu okusula emirambo gino yategeezezza nga bwe babanja emitwalo 99 ezibadde tezibasasulwanga okumala emyezi 7. Ezasooka baazitema nga bazibasuseeko obungi ate kati zonna basasula lumu 99. Kati Meeya w'e Luweero John Buwembo bano abeegaanye nti ttawuni kanso tebamanyi n'emirambo nti si bagivunanyizibwako okugiziika kubanga tegiva mu ttawuni kanso. Omuntu bamukozeeko mob justice afiiridde busiika. Tewali nsonga lwaki omuleeta omuziike mu Luweero ttawuni kanso. Muziike mu busiika ttawuni kanso gye bamutidde. Tuwane Luweero basuubirawo pathologist ajja okukebera emirambo gino ate bw'amala okukebera tasobola kugamba nti poliisi egutwalira ejja kugulekawo. Buwembo ayongeddeko nti bano baakoze na nsobi emirambo gino okugisuula ku ofiisi za ttawuni kanso nti baali badde bagitutte ku ofiisi za disitulikiti kubanga okusinziira ku yiiye evunanyizibwa kyokka ssentebe wa disitulikiti amwanukudde. Babadde balina ositula emirambo gyabwe gye baaleese nga bagitwala wa kawo ku ofiisi ya kawo kuba yabasasula yabavunanyizibwako. They don't have any contract binding between town council and them. Nenjagala okwongera okutegeeza bannaluweero n'okutegeeza abakulembeze bannange naddala Meeya enjawulo weeri. Singa omuntu aba afiiridde mu ddwaliro tuba tulina mochari eyaffe wadde nayo tetunnagifuna bulungi kubanga era naffe tulina okukola kulaba nga tulina mochari. Kati wati akubaira wati ne mochari endala njagala okubasaba nti mu bajeti yaabwe bateekemu okuzimba mochari ate n'okuzimba abantu we tulina limbo. Okusinziira ku bbaluwa ze tulabyeko waliwo okukkanya wakati wa ttawuni kanso n'abeggwanika ly'eddwaliro lya Luweero nti buli mulambo gw'omuntu abuliddwako abaabwe ttawuni kanso ejja kusasulanga emitwalo 3 okugutwala okuguziika. Tukitegeddeko nti wabaddewo olukiiko olw'amangu olwatuuziddwa olunaku lw'eggulo abaziisi bano mwe baawaliriziddwa okwetonda olw'okuswaza ttawuni kanso era omu ku bo nayimirizibwa obutaddamu kuziika bafu. Bino bwe bijjidde nga poliisi erina emirambo emirala 2 gy'efunye egikyabuliddwako abaagyo nga bwe tukoledde amawulire gano nga bateekateeka nagyo okugireeta ku ggwanika ly'eddwaliro ly'e Luweero. Tuguleeta wano e Luweero kubanga y'eddwaliro ennene erina abadoctors abakungu abamanyi okukebera omulambo ne bazuula kiki ekyatta omuntu. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyobulamu ebibuga byonna biteekeddwa okuba ne limbo omuziikibwa abantu abafa ne babulwako abaabwe. Eddwaliro ly'e Luweero lifuna emirambo nga 12 buli mwezi egy'abantu ababuliddwako abaabwe. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.